kitalo sebo. Soko tunyonyole ku mugenzi biki bibadde omumanyiiko kuba gwe obadde close nnyo naye. Sibadde close nnyo naye just lwakuba nti nno mbadde nga mu postinga however much mbadde nga nzijayo naye ng'omukulu abadde nga naye era mbadde nga mumulaba. Omugenzi we namulabira kwe ka video kasookera ddala ba tiktokers we baawothagatha mujje tubeererewo omwana ono tugendeyo beekuŋŋaanyiza awo bakoze zi live abamu bazze ne bamulabako ndowooza babiri nga basatu awo ndowooza ebyakoma tebeeyongerayo na lugendo osanga waliwo ebitaabasobozesa naye awo we namulabira ne ŋŋendayo mu ddwaliro ne mulaba ne nfuna attachment ku ye. Ne ngamba nga kati every time ngenda kubanga mupostinga tufuneko ku buyambi obusingawo kama wanaaba atusobozesezza era nga ngamba omukulu nti bwe mba mukoze bu video munsindikirako nemba nga nange mupostinga ku page yange tomanya mukama ayinza otuwa abantu abayinza omweyamba. Omulabidde ebbanga ki? Myezi 2-3 myezi gigendamu 3. Kiki by'oyinza omujjukirako ebiyinza obutakuva mu mutwe gwo kusaawa zino? Beki ye muntu abadde ayagala Katonda si bye bino byebagamba abadde ayagala Katonda nga tomulaba naye nga bambi ayimbira Katonda nga bw'aba asinza yenna n'omwoyo gwe nga omugamba kati nno naye musabireko oyo ng'ayinza okufukumulira essaala n'akusabira ng'era w'omugambira ekintu wakikolera newankubadde ng'abeera mulwadde oba okitegeera era abadde nga bambi afaayo nnyo naye bambi okuwona ng'ayagala okuwandiika ayagala naye okubeera omuwala ng'omuntu omulala yenna naye ayagala okusoma kwegamba abadde muntu nga azaamu amaanyi. Mu bintu byonna abasinga bedda bagamba balina kye bamuyigiddeko. Bwe ki ky'oyinza okugamba nti muyigiddeko? Abadde mukazi mugumu era ng'ayagala Katonda kyensinza omweyigako kubanga eri laavu ye gy'abadde ne Katonda munnange n'obugumu bw'obulwadde gwe oxygen buli kadde naye ng'osigala okkiriza nti Mukama lumu ajja kumponya so muyigiddeko ekyo. Ebiseera ebisinga abantu abasondera abantu ssente babeerawo mu kuyambako mu kusondera omuntu yenna ssente babaliisa ssente ofunako ku nsonga ng'eyo? Saagifunako lwa nsonga ennamba ze nali nteekayo tezaali zange nga neewala nnyo ekyo kubanga nze nnyinza ogamba nti nkuumye omutima gwange okuwaayo sente nga bwe zeetaaga like nga bwe bazimpadde n'enziwaayo naye ate ali eyo anaagamba ennamba tugisindika tusindika sente ereeta kukkiriza Fibi gwe tulaba nga waliwo obubbi awo n'obuyaaye niwe oba ozituusaayo okitegeera so nagamba nedda leka nteekeyo ennamba z'oyo omwami oba zijjudde gundi Airtel egambe balindeko osindika Aizulu engamba tuziteekeyo zonna MTN neyiye ng'ereeta amannya Luyirika Alan yakwe kwewala ebyo byonna kubasa abafunako. Mu kusondera omuntu ssente naddala kati nga bw'obadde olaba nga bw'obadde omulaba mu bulwadde bwe mubeeramu oluusi ate abajjiramu okuddiramu ssente. Twafunayo omuntu omu awo eyajja era yabbira ddala ssente ezaawera omanya abaana bakwatibwako naye bo basonda busonzi naye muneewolya ssente ezo ziba za kikolimo munnange kubanga kati oli abawaddeyo n'omutima gwe era tojja munneenya nti munnange yasindika ssente wakyamu kubanga weefudde ali mu kifaananyi kye ate n'omuntu amulabirira musajja ate nawe ogidde mu kiti kya busajja opostinga vidiyo ze eziri latest okitegeera evidiyo ze empya okitegeera oyo omuntu naye munnange baamala ne bamugwamu. Omuntu ali eyo ng'ayagala kubanga Fibi omutima gwe biki by'ayinza okubeera? Omutima ndooza Katonda yagugaba kuba nange sigulaba simanyi oba nina okusooka neneevaamuko neneeraba mutima ki naye nange sinnagulaba kale naye mwe muba mukiŋŋambye then ndowooza olina kubeeramu nambala ya Katonda embala ya Kristo like okwagala omuntu watali kakwakkulizo nga ne waba akunyiizizza osigala tonyiiga nnyo towalana ggwanga like ng'olina okwagala munnange omuntu ng'omwagala oba alina kye yali akoledde ne oba teyalina kye yali akoledde kasoobera n'okwagala buli kimu kijja kujja kyokka. Mu kaseera akatono k'obaddeko ne Becky moment ki gy'oyinza okugamba nti eno moment yakwatako nnyo? Moment ze zonna ze mbadde musisinkaniramu nze mbadde musisinkana nga tali bubi nnyo ne moment ye gyensinga okujjukira yali ya birthday ye yanyumira nnyo bambi yali musanyufu ng'ayagala kumuteekako engule ku mutwe
n'ekiteeteeyi ekyo ng'ayagala omusiiga keeki nga bamukoledde bafeddeyo obutaala kale kwegamba bambi ng'olaba bambi alwana abeere mu bulamu bwa bulijjo ng'abaana abalala. Okusinza ku ndabayo wabaddewo essuubi omulwadde omugenzi ayinza owona wabadde ngaesuubi nga waliwo omusanga mulamu kuba nze ebbanga lyemusangidde lyonna linabadde ng'ayogera ng'atuula ku kitanda naye linene ogusembyeyo nze naadde manyi oba yeebaseemu na Just kubanga era badde nga nzija mu ddwaliro nga bagamba nti atwamulese era ng'ali bubi ne kati agenza aterera ne kuno namusanze nga yeebase nga newomuzukusa tazuukuka so kyankanzeemuko naye nga si nnyo nga mmanyi yagenda wona ffe tusigala tukkiriza. Ebiseera ebisinga omuntu ali eyo ng'abadde alina omuntu gw'ayambako nga wolaba Becky wabadde omukwatirako ebiseera ebisinga omuntu oyo wamuvaako oluusi aggwamu amaanyi agayinza okukwatirako omulala yenna yeetaaga obuyambi okusuubira okweyongerayo okuba ng'oyamba ku balala abali amaanyi tegasobola kunzigwamu lwa nsonga nzize nga okupostinga tekiina oteekayo vidiyo abalina obusobozi ne bakikola kubanga si gwe gusoose era waliwo no bantu bangi nnyo abali ebweru eyo ng'okwata vidiyo n'ogipostinga bajja ffe tupostingireko n'ogikwata n'ogipostinga n'etuuka ku beeyina okutuukako kubanga abantu abo banjawulo ate mubeeramu ab'eŋŋanda n'ab'emikwano so ogipostinga gw'otuusayo just bubaka era sirina kyamaanyi kye mba nkozeewo nti wakati nawedde munyonya amaanyi sisobole kuddamu kupostinga no omuntu opostinga era oba ontuukiridde chance nekwata n'owaganya n'oyitamu mwezo messages like n'enkulaba mpostinga n'onkubira esimu n'oŋŋamba eno message yange n'eno giddemu mpostinga munnange nate waliwo ebizibu abantu abamu be babeera baagala mmale nga tebijja mu ntegeera yange like n'amagezi gange obeera ebizibu nga binene nnyo nnyo what I can do is posting you tewali kintu kirala kyenyinza kugaa nti nti nina ekintu kyenyinza okulwana nga mulimu olutalo oba ki waliwo ekintu kye bakuwa nga kinene ne mugala nedda mukwano ate tutuukirirako abantu bano ne bano be bakisobola ekyo I can give you connection kwabo abantu. Omuntu ali eyo nga waliwo asoose okulaba akuwulidde mu mulundi gwe ogusooka leero nga wategedde Phoebe addala omanya Phoebe y'ani Phoebe akola biki? Okay, Phoebe is that simple girl. Anyway, nitaddeko akasimple simanyi bandi simple bandi muzibu naye Katonda y'amanyi. Omuntu yagendako ebweru n'akola n'akomawo kuno okwabobwe nga kati aliwo yakamalawo emyezi 5-6 kubanga najja mu gwali gwakusatu awo we najjira kati emyezi gye mmazeewo ndowooza kiringa nga 5-6 sirina kyamaanyi nnyo just lwakuba nange ndabira awo kwagala kwa Mukama kwakola era abasinga baneebuuza nkikola ntya banaye sirina method yonna sirina oba nkugambe kakodyo konna kenkozesa just ndabira awo bulabisi. Nkola ku Urban right now era neebaza Mukama Rachel mwebaza New Vision to appoint me njebaliza ddala nayo bambi Mukama agiwa omukisa. Kola ku Fun Plus ebeera yo show ebeera ku Urban sawa 11 ezo regular. Okay, natuze ku maama w'omugenzi. Simulabangako simuwulizanga nako. Ate Becky yali amugambyeko amunyumya mboozi zamu. Naye munaye yatunyumiza nti maama we yamusuula ku bbaasi ng'amugamba genda eyo bajja kukuyamba naye nga yamutaddeko obuteesi ng'amwesimatulako like amulinyisa bbaasi nga tamanyi nawe gy'alaga. Obugambo busembayo n'entegeka ez'okuziika baziika ddi? Entegeka ez'okuziika bagenda okuziika olunaku lw'enkya olunaku lugenda kuba Lwakutaano era ng'abanajja olwaleero ssaawa 3 bagenda kuba bagenda luutu esooka then eyokubiri ejja kubeerawo enkya ssaawa 12 basobole okugenda Fort Portal akatundu bakayita Katemba waliwo ekitundu kye baayogedde awo Fort Portal bajja kuba Kibimba bajja kuba abaliyo basobola ogendayo bambi ne bamuziika.